bwe tubeera mu mukwano tugenda ne twogera ku bigambo bya ssente nga tubyogerako mu ngeri ey'ekiyita mu luggya. Omuntu n'ateekamu ssente ze, ono n'atateekamu, ono n'asuubira okufunamu, ono n'aba nga tafuddeeyo. Kugamba omukwano ne tubeeramu naye nga twerabira nti ssente zino ate musaayi ogutambuza omukwano guno. Kakati nga kitwetaagisa okubeera very sensitive, okussaayo omwoyo, okubaako engeri ey'enjawulo gye tutunuuliramu ebintu bino ebikwatagana n'ensimbi, kubanga ku nkomerero bwe bitambula obulungi omukwano gwongera okutunyumira. Kyokka bwe bibeeramu ttagali omukwano gutwongera okutukaluubirira. Mirundi emeka gye mwogera ku bigambo ebya ssente, relationship naddala ng'etandika, omuntu omukwana. But how often do you talk about money issues nga muli mu mukwano? Twogera ku bintu eby'enjawulo naye ne twerabira nti kino nakyo kintu kikulu. Olwaleero njagala tutunuulire ebintu 7 ebiteekeddwa okutunuulirwa singa naddala weekanga nga mugenda kubeera mu mbeera ey'okubanga mugatta ssente mu bizinensi. Sizze kwogera ku bya bizinensi, no. Abamanyi Sozimo and our channel is all about music and love. So I want to remind you that it is still about love and music. So, njagala kwogera ku ssente mu relationship, ssente mu mukwano. Si kwogera ku ssente nti ye topic. Omukwano ne ssente bino bye bisinza okutawaanya abantu ennaku zino. Abantu ne baawukana nga beetemye embale, oli n'agamba nti nze embweyo okugisanga ne bwe musanga nga bamutomedde nyongera kumulinnyako n'empitawo n'engenda. Lwaki? Ssente zaabizaala. Mu kino kizingiramu abantu abali mu long distance relationship, but somehow somewhere nga mulina we mukwataganya ssente. Omuntu tobeera naye, abamu bayinza banga tomulabanga nako musisinkane face to face, naye nga mukkiriza nti by the time you meet each other waliwo ebiyinza okusoboka nga bitambula ne bisigala byo nga bitandika, mugenda okusisinkana nga ABCD mu kituuseeko, nga mukkiriza nti yes, olwoba mwasalawo okukwatagana mu nsonga zammwe ez'omukwano, then mulina ebyamaanyi bye musobola okukola even when you're not seeing each other. However, abantu bwe bakingiddemu abamu bakingiddemu mu ngeri etali nteeketeeke. Omuntu n'akwata miliyoni 10, onakwata miliyoni 5 n'azireeta ne baziteeka mu project nga tamanyi bigenda kubeera bitya, bigenda kutandika bitya, bigenda kuddukanyizibwa bitya, genda kuba nfunira wa, omuntu nkomawa, okomawa, wawe ngambira nti no, dino ngamba nti yes, ebyo nga tebyogeddwako. But just because there is love between the two, ne mulowooza nti omukwano gugenda kubalungamya, ne mutuuka nga bambi muli stuck. Bangi ne baawukana nga bakoze loss ezaali zisobola okwewalibwa. Tugenda kutunulira ebintu 7 common mistakes that you should avoid when you're to invest in a project ne munno gw'oyagala. Njagala okukwanirizaako mu ngeri enjawulo. It's going to be a sensitive topic kubanga mu kyenjagala okulaga mu story gye tulina, sister yeesanze ng'ali mu mbeera, yasooka n'aleeta miliyoni 2 ne bagula piki, n'aleeta miliyoni endala 2, oli naye n'ateekako ne bagula piki ezo mmeka, ezo miliyoni 4, n'aleeta miliyoni endala 2 ezo 6. Naye kyensoso ebyo byamugambye bya piki ne byasookera mu poloti, nti bagula poloti ya miliyoni 8, sister n'aleeta miliyoni 4, n'oli n'aleeta miliyoni 4 ze miliyoni 8. Kati bwe twebuuzizaawo tugenze in actual sense tetukizudde nga sister mu toto mu bino bye twogeddeko ayingidde obukadde 10, miliyoni 10 azisize mu business ne guy gwayagala oba n'omwagalwa we. Ku nkomero biwunzika bitya? Eyo topic njagala tuveewo nga oyina ensobi z'oyize nti ezo ensobi mbadde nzikola, and it should stop today, opening a new chapter bw'obanga oyagala okubeera omusanyufu naddala mu ntuyozo nga toviiridde mbwereere. Nyongera okukwaniriza ku show ya leero, njagala kukwaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Tulina ebitundu 2. Love story ya leero, it's a short love story. It's a short love story egenda kubeera ne part 2. Love story eno oba this short love story somehow somewhere magezi muliro eyina ebitundu 2, eyina relationships 2. The first relationship we are going to call it part A, ne second relationship that is part 2 or part B. Katusooke tugitandikirewo mu part A.
Mukulu Lusozi gyebaleko ssebo tusiima empeerezaayo naye nange nandyagadde osheyalingako sitole yange ne bannange oba oli awo nabo banaapiikingamu kye bayiga kuba nange ezaabwe nnyingi zempuliriza era nga bingi byenjizeemu. Nabeeramuko mu relationship eyasooka era nenjivaamu era paka nakati yo nkyajejjusa naye kyaggwa n'ebiwundu ebiyitirivu. Naye relationship yange eyo nzijangwa mu gaapu za Gayi. Gayi yandaga nti anjagala nnyo, Gayi nandaga nti anfiirako, Gayi nannemesa bingi bye nali nina okukola nembita ku lwa Gayi nga ndowooza munnaye ekkubo lyenkutte lyaliwo. Kumbe ye bambi yali musuubuzi. Nange tebwalwawo Gayi ankwanye nkyasoma ndaze ntwagalana ndaze nkyanjagala. Sijja balwisaayo nga nfuna olubuto. Ndufuna ndi mu semesita esembayo maliriza koosi. Tukova ku ssomero ndi lubuto. Gayi we namukubira ne mugamba munnaye ndi lubuto nandaga nti akisanyukidde. Kumbe nga teyakyagala. Gayi we nali mmanyi ng'asengukawo ng'avaawo ng'agenda apangisangayo mu kyalo. Mu kupangisa eyo gye yeekweka mu kyalo ng'ankubirako omu ku munne kati ye mu kuŋŋamba nti mufo ky'okuŋŋamba nti yapangisa oba yasenguka yankubira bukubizi ssimu lumu nga ŋŋamba nkuyiseeko awo ngenze waffe mu kyalo. Gayi baali bamuzaala sayidi ze ye Bushenyi naye nga wampitako ampitako emukono kuba by then we nali nsomera ne mugamba ye lwaki ompitako n'ogenda e Bushenyi n'otaŋŋamba at least wandingambyeko nti ŋŋenda nenkimanya naye like okunkubira obukubizi essimu nti ŋŋenze tekikola makulu. Aŋŋamba sisobodde naye tujja kuba nga twogerako nze kale. Kati bwe yaŋŋamba bw'atyo nasigala neebuuza omuntu ofuna otya pulogulaamu ez'amangu ago n'otaŋŋamba n'ondaga nti ogenze Bushenyi nenkiwummula. Kati yali yamala okuŋŋamba bw'atyo nawayita ennaku nga 2 n'afuna ennamba emu. Ennamba eno gye yakozesa yali ya mukwano gwe nga Gayi ono yali Musoga baali bamuyita Michael. Gayi ng'akozesa eyo ennamba ng'ankubira ngamba natuuse bulungi ewaka bakutumidde konzaabya oba ndabira. Ng'essimu ye agiggyako agiswikingira ddala off. Kati ye teyeerabira nti eno ennamba gye yakozesa nagisavinga. Bwe nakuba eyiye nga ndaba teriiko natandika okukubira eyo n'omukwano gwe. Naye nga bw'omanyi nti pronunciation y'Abanyankole eyawukana ngenda okwogera n'omuntu yakwata essimu eno nga taliimu yadde n'accent y'abali. Ekyo kye kyankutula. Awo ne ntandika okunoonya Gayi ono. Mu kumunoonya nkozesa ennamba y'omuntu omu ng'amunondoolera ng'ajja amugwako eyo mu kyalo gye yapangisa nga ŋŋamba oli awo nno. Naye omuvubuka bwe waŋŋambye ali mu kitundu bwe kiti ne bwe kiti linnya bw'otuuka Egindi viiramu Egindi ojja musanga eyo. Naye nga nninnya sijja kwogera bitundu nga nninnya nga ntuukayo zaali ssaawa nga 12. Ntuuka mu tawuni emu ngula ebyokulya byange mpaakinga mu baga jjukira gye ndaga simanyiiyo. Gayi aneekweseeko lwa lubuto. Bwe yeekweka nga mmugwako yali tansuubira. Kati we namusinkana boda we yannyimiriza naye we yali ayimiridde naye waaliwo omuti gw'omuyembe. Kati wa boda okunzijjako n'aŋŋamba weewo ngenda okyuka bwe nti amaaso nga mmulaba. Ngeri yali tannandaba ngenda okumaliza bwe nti okusasula wa boda nzitunule w'abadde nga yeekwese mu muti gw'omuyembe. Ne ntambula bulungi nnyo ne mmutuukako ng'ali muti gw'omuyembe yefudde okuba anyigaanyiga essimu. Ne mubuuza nti eno watuukayo otya? N'ambuzaabuza biki. Munaye sitole yali mpanvu siibalwise kye bwe nakimanya bwe ntyo. Kale ne ntandika okumuvaako ne mmanya nti ono nno musimi wa gold. Ne nvaayo mu kaseera ako tuvudde ku ssomero nga nkubirako dokita. Dokita ali mukwano gwange waliwo dokita omu yali mukwano gwange ku ssomero okwo. Abanŋamba wafuna omulimu ne mugamba sinafuna mulimu naye gye ndi ntudde. Naŋŋamba kale ojja kujja kufunira omulimu nga nninnya. Olwo by then we navaayo nafunawo mukwano gwange we nali mbeera. Navaayo wa mukwano gwange ngenda wa dokita nfunira omulimu ntandika okukolera awe e Nateete gye nakuliza olubuto lwange. Nkuliza olubuto lwange Gayi ono yajjanga. Naye manyi kye bayita okujja nti azze kulaba. Naye nga gwalina okumuwa transport amuzzaayo, gwalina okumusuza
jjukira nali nsa mu kalumu nga kafunda naye nga gwalina okumugulira bajja kumalawo naku bbiri ojja mugulira ekyemisana omuwe n'ekyeggulu ateeko ne transport agenda okumuzzaayo. Munnaaye olubuto lwange nga lugenda lukula ntuuka okuzaala seekangangako omusajja ono nti yali akutteko ennusu ne bwe biba 5 nti genda opulaningira omwana tebagenda omugulireyo kino tebakale kano oba mugulireyo ka pawuda paka nakati. Naye nga ntuuka okuba nti ebiseera by'okuzaala bimpweddeko nga ngamba mukama wange naye ntuuse okuzaala naye nina okugenda nzaale nja kudda. Esente zonna ezantwalanga mu malwaliro kunywa eddagala zaali zange nga ntuuka okutuuka ogamba nti ngenda kuzaala nga mukubira mugamba naye ntuuse okuzaala nkole ntya ng'ajja we nali nkolera ngamba jangu nkutwale nga tugenda yantwala wa mukwano gwe nga tugenda tubeera wa mukwano gwe mbeera ennaku zaali 2 kati waneeno mu prosesi yo gamba nti azze kunnona nalinamu sente zange ali 34,000 olwo njeteresezza ngamba nantuse okuzaala zijja kunnyamba maze paakinga buli kimu nakwata sente ezo nenzaawula nenkwata $20 nengateeka wansi mu nsawo nenkwata endala neziteeka wano okumpi kati ngenda okunaaba gayi yadda mu nsawo yange kukebera ng'akebera ensawo yange amala ogikebera ngenda okuva mu kunaaba nga ngamba alinamu sente kuba zisiinaamu sente zetugenda kukukola ki kukujja wano kukutwala gy'ogenda okuzaalira koze nnamu sente kwata egyo emitwalo 14 gimukwasa. Ennaku 2 zetwamala ewa mukwano gwe oyo bwe nkugamba nti yakwatako emitwalo 2 kuba bwe namala okuva ewa mukwano gwe yamala nansindika ewa sisita we abeera eyo saidi z'emubende nga ngenda gye nazaalira naye nga ziri endala ze namukwasa talina wadde n'ekikumi kye yanziriza yangamba genda nja zikuddiza basajja bamanyiira akwata kkubo ngenda wa sisita we. Sisita we teyali mukazi mubi era sisita we yali mukazi mulungi yannyaniriza nanjagala ate ne mwagala naye nga ngenda mbeera eyo mu kyalo. Namanyi kye bayita okuva mu gundi n'ova mu buntu n'ofuuka ekintuntu n'ova mu kintuntu n'ofuuka akantuntu nga wallahi ne bwe bakuwa embwa tekulya. Natuuka mu kyalo n'embeerayo ebbanga nali mbuzaayo mwezi gumu nzaale. Naawe okutuuka mu kyalo nga n'olubuto tebaalunsibirako naye ng'olowooza nina kye mmanyi ng'olubuto baalunsibirako. Simanyi ani yalusiba kuba n'abampange eddagala ery'okunywa nabo baalinga bangi mujja kumbuza lwaki tewaddayo wammwe nga ewaffe ntyayo mama wange yali takimanyi taata wange yali takimanyi nga mbatya n'obbatya obbasembeera obbagamba nti nali lubuto nga tubeera eyo mu kyalo nga ntuuka okusimulukuka naye sinnaba kusimulukuka bino omuntu nagamba jja tutambulemu akawungeezi mutambula mugenda tuba tutambula tugenda mu trading center kyetuva tusanga omukyalo omu yali mukyala mukulu mu myaka yava eri nga ntunuulidde kyebagamba mulamu wange yiiwe nga ntunuulidde era omukyala oli okwali okuntuukako yaŋŋamba olwo olubuto nga lulinga oliko ekikyamu naye nga nze nnyiniro sirina kyemmanyi ko mulamu wange nti munnaye nga naye bw'okyogedde nange bwe ndulaba kubanga olubuto luba lunaatera okuzaalibwa lukka naye olwange lwali lukyali waggulu kyava amugamba olwo olubuto lwolaba nti lukyali waggulu mu mannyo lwaki temulufaako naye ekiro ekyo mulamu wange ansitula nga tugendeyo mu kyalo tutuuka eyo mu kyalo tusangayo omukazi yali mukadde bw'ati ankebera nga ngamba naye nga mulinga omubadde muluddewo si kati omwana akoyere mu lubuto koye mulamu wange kitegeeza yali atuuse dda okuzaalako omukazi nti yali atuuse dda naye omwana bamusiba nga omukazi atuwe mumbwa. Ekiro ekyo kyennyini banadde ewaka n'enzinywa ekiro kyennyini n'ensimuluka n'olubuto lwatandika okunnuma ekyekiro nebukya ku makya nga lukyannuma neesiiba nalwo nga lunnuma akawungeezi zaali kireewo nga 5:00 n'ensimuluka nasimuluka bulungi nezaala omwana wange Katonda n'annyamba nezaala omwana wange muwala ne mu ddwaliro saalina buzibu bwonna nti oba banteekako dripu nti oba ki nazaala bulungi ne batusiibula mu ddwaliro ne tudda ewaka naye bannaye teri kintu kirumanga kubeera nti ozadde naye nga n'omusajja gw'ozaalidde yadde n'okugamba nti owaaye kuliko omwana yadde n'okugamba nti owaaye bakamba kubireko mbabuuzeeko mbeera ki mwe bali ekyo n'enkimira
nembeera n'omwana wange mwezi gumu, myezi 2, giwera emyezi 3, ndaba nga like mulamu wange ndinga mukaluubiriza, saamanyira kubeera awo nti benefitingira nnyo ku muntu, ndaba like muwadde burden kuba naye yali single mother. Kyenva mugamba mulamu kagende noonya omulimu. Nagamba ogenda kunoonya omulimu naye omwana oyo ng'akyali muto. Ne mugamba nedda tofaayo, kagende noonya omulimu, kyonna kyekiri. Nagamba kale nange nja kuyambako kuba aliwo abantu abamu bensobola okukonektingako ne bakufunira. Ne mugamba kale. Omukyala teyali mubi nga noonya omulimu naye anoonyeza. Jansi bwe yajja nezaamu nenfuna omulimu. Ne ntandika okukola ate omuntu eyankozesa yali yanzikiriza okubeera n'omwana wange. Nga mbeera n'omwana wange gigyo myezi 5, 6, kiba kinaatera okuweza omwaka, ekyali mu myezi nga 9. Nga mulamu wange oyo ankubira nga ngamba jja tugendeko mu kyalo ewaffe omanyeeyo so that in case of anything osobola okugendayo n'otwalayo omwana. Ne mugamba kati ekiba kintwala ewammwe kyekiriwa? Eyandibadde antwala ewammwe yennyini yasooka okunneesamba ate kati saa zino nti ngende noonye ewaabwe. Ono omwana wange wa buwala sijja genda nga nnemerako nga ngamba tugende ewaffe omanyeeyo. Nali ninamu ssente zange nali nsavings. Yamugamba kale nasaba wano mukama wange nga nzikiriza nga tugenda. Twamalayo wiiki emu. Kati mu kutuuka ewaabwe bannayo eri waafu naye kyembasaba temugwanga mu gaapu za musajja ngola nti musajja muyaayi. Bw'omulaba nga mu kwalite y'obulimba kuba nti ebiseera ebimu kituzibuwalira. Nze nabeera ne gayo n'okumala ebbanga eryo lyonna nga simanyi nti omuntu gwe nali naye yali muyaayi. Yali mulimba, y'omuntu akulimba n'atuuka n'okulimba nti maama we gy'ali naye ng'akimanyi bulungi nti maama we yafa. Kuba bwe namugamba nga tugendeko ewammwe nga ngamba tujja genda naye taata maama wange taliiyo yagenda Rwanda, taata yaliyo. Kati tekijja kukola makulu kugamba nti nkutwala ewaffe nga bazadde bange tebaliiyo. Nga mulemeko ne mugamba tugendeko ewammwe at least wemba mmanyiiwo kiba kinkolera. Ekikulu si kyakulaba bazadde be, ekikulu kyakumanya wammwe. Ng'agaana. Bwe namubuuzanga nti lwaki tetufuna ssente ne tuzimba, ngamba zi ssente zenkola zimala era ndi mu kyalo ewaffe nzimba. Bannaye ngenda otuuka ewaabwe okubuuza muganda we kubanga naye sinazaala nga mbuuza muganda we gundi yaŋŋamba azimba kituufu. Nga muganda ngamba nedda yakulimba. Nga ntuuka ewaabwe nga baatwaniriza ate nno ne sisita we yangamba ntugende ewaabwe, yangamba ntugenda waabwe ngenda kulabayo naye twagendayo nga brother we agenda kwanjula. Kumbe kye baali bategese munansonyiwa muyinza obutabitegeera naye nga kiikyo. Kati Gayi baali bategese okumuyita ajje alabe omwana we nga tugenda nga twatuuka kiro nga Gayi baamuleeta. Nze bwe tuba nga twagenda ku Mande Gayi yajjanga Lwakusatu naye nga yajja tamanyi nti nange gye ndi ewaabwe kuba bano baamuleeta baamugamba nti ettaka lyo ery'omu kyalo baali mu kulibba jjo ogenda onunula ettaka lyo. Atuuka asangawo baganda be. By then Gayi ono mu kutuuka yatuuka ndi mu kiyungu. Kati omulamu wange kyava ajja ngamba nti baawo bamuleese naye tamanyi nti wooli. Jjukira ono mulamu wange yali asitudde omwana wange naye gumanyi kye bayita omusajja nti ye taata w'omwana wo naye nga tamanyi na mwana we kuba yasanga muganda we ng'asitudde omwana we n'amugamba kuliko omwana koli nti awe bale kunsabira naye ng'omwana wowe. Kati olondooza ne bakamugamba nti gye ndi mu kiyungu oba kwe kumulaga nti oyo ye mwana we. Omwana najja ng'asitudde omwana naye nga n'omwana yenna ajja akaaba. Kyenva nvaayo ningize lwaki omwana ng'akaaba kumbe ajja akaalakaala naye. Wallahi ekigambo kyannema okwatula. Nalemerwa okwogera n'omusajja wabula kye nakola kumuggyako omwana wange ne nnyingira ennyumba. Ne neggalira mu ruumu omwo n'okulya saalya. Ne bakeera ku makya ne bafumba caayi naye nga mpulira n'apitaiti y'emmere teriiyo.
ne bagenda mu mikolo gyabwe ne bakomawo bwe babintuuzamu naye nga sikyayagala ng'awoza kimuumu n'ansonyiwa nange byantuukako saabimanya naye nga mu butuufu obeerawo tanogamba nti wamanya biki byatuukawo ng'omukazi gwe kennyini gwe nannyini kumusitula n'omutwala ewa muganda we naye yadde n'okugamba nti abange munnyambe kino ne kino kinnemeredde naye mukyala wange agenda kuzaala. Mu bbanga eryo lyonna n'otasobola yadde n'okubakubirako baga nti bannaye mukuliko omwana naye ng'ennamba zaffe zonna aziyina. Munnaye ebimukolo we byaggwa nga nkwata kkubo nga tuddayo e Mubende ne mulamu wange nga nzirayo ku mulimu we ntandika okukola. Mba nkyali eyo nga jjajja wange afa nga bambikira nga nvaayo nga nzija ku lumbe naye nga naakogga. Jjukira mama nga yali takimanyi nti nazaala, taata nga yali takimanyi nti nazaala nga nzija ku lumbe olwa jjajja wange nzija n'omwana. Mumanyi kye bayita okubeera mu lumbe naye nga gwe emboozi nga buli akyuka bw'ati n'akutundako ogenda okuzzaayo amaaso ng'emimwa giri ku ggwe nga mbeeramu eyo olumbe nga luggwa. Kati mu lumbe omwo mwe nafunira omu ku kazinsisa n'aŋŋamba oyagala okukola ne mugamba ye nga tugende tupange ebya Dubai kuba naye yali agenda kupanga kujja nga nnyamba tugenda tubipanga tufuna paasipooti ne visa yange eyasooka ofuluma nga nkwata ekkubo nga nzijja nga ngenda e Dubai nga nkola. Nakolayo emyaka 2 n'ekitundu naye mu bbanga eryo lye namala nga nkola nga omwana njjukira namulekera maama tamumanyidde nze gw'amanyidde yalwala. Alwagira bw'ati alwala ne yeesika n'aggwamu omusaayi bakubira ali mu ddwaliro from nowhere ng'ekintu kimusika ne mbeera mu kujjanjaba omwana. Kati navaayo waka nga nawandiika ng'omwana gye namuzaala ne nkwata opapula ne muwanda empandiika ne nteekako ennamba z'amasimu ne ndagira nga bw'onolagirira omuntu ne mbirekera maama. Kati omwana ebiseera ebyo yalwala nga maama akwata essimu abakubire ng'alowooza abantu bategeera. Omusajja we baamukubira ne bamugamba omwana mulwadde. Kye yakola yaggyako ssimu. Maama n'akwata ennamba y'oyo mulamu wange gye nazaalira n'abakubira. Ye aba yabagamba ki simanyi. Kati nange maama yali agaanye okuŋŋamba nti omwana mulwadde jjukira nali ndi wala. Kati mba ndi awo ekiro ng'omutima guŋŋamba naye lwaki tokubakubirako. Nkwata essimu yange nkubira maama. Okwali okunkwata ng'omuntu eyabadde yeebaseeko. Yakwata n'aŋŋamba tukyali mu ddwaliro. Kyenva mubuuza maama ani mulwadde. Kyagamba ono omwana mulwadde. Kunze mwana ki? Ayogera erinnya lya muwala wange. Nakaaba nasula nga nkaaba nesiiba nga nkaaba nesula nga nkaaba nesiiba nga nkaaba okumala wiiki nga nnamba. Walayi nga n'okulya emmere sikyagirya. Ne ndyoka nzaamu n'enkogga nga bw'omanyi emirimu gy'Abawarabu emirimu gikusika ebirowoozo bikusika. Ne nfuuka ensolo ne nzijanjaba omwana wange n'awona. Era Katonda n'annyamba ebyo byali bimukuba ne bikoma awo. Naye nga nkolayo emyaka gyange 2 n'ekitundu nga nvaayo nga mbagamba ngenda kudda. Bakama bange tebaali babi nga bansasulira tiketi ya to and fro. Tebaamanya nti sigenda kudda naye nga bansasulira tiketi y'amagenda n'amadda ne bampayo n'obusente bw'okulyako. Omwezi bwe naddayo nga nina pulaani zange. Esitole ng'ebeera bw'etyo. Omwami saddamu muwuliza. Omwana wange ye gy'ali mulungi tekirina buzibu. Naye teri baana mmwe kiruma kubeera nti ggwe maama ggwe taata. Naye ng'omanyi nti taata w'omwana wo gy'ali mulamu. Oluusi oba ogamba singa yafa n'okimanyiira nti oli nnamwandu n'omanya gakuza mwana wo ng'omanyi nti ggwe maama ggwe taata we yafa. Kibeerako oba at least namanyi kye bayita okubeera nti ggwe maama ggwe taata naye nga taata w'omwana ali mu kibuga omwo era ng'akimanyi bulungi nti alinayo omwana era n'alya n'anywa ne yeebaka. Kiruma. Single mother yenna ali eyo nga yali akiiseemuko asobola okitegeera. Nze kati omwana wange akuze naye siwulirangako nti alina ekigambo taata mu kamwako okuggyako bwe nga kyali muto yagambanga taata. Naye simuwulirangako nti oba yali agambyeko nti dadi atya amanyi jjajja mwami jjajja mukyala na mami bamanyi mu birowoozo bye. Naye kyonna kye kiri saba Mukama amunkuumire. Nyongera okwebaza okubeera ekitundu ku show eno okubeera ekitundu okubeera member ku family eno eya Sozmo
YouTube channel yaffe bw'obanga oli mugenyi twongera okwanirizaako. It's always about love and music. If we hit 20,000 subscribers, you know, if you've been following me, if you've been working with us, tugenda kubeera neyo neka concert, online concert. Abazi batambula naffe mwali mukirabyeko ogusooka ogwokubiri ndooza n'ogwokusatu tujabanga tukomawo ate era mu ngeri ate ey'enjawulo this time round. Tuwulidde sister ne relationship ye esooka. That is part 1. Show yaffe tennatandika. Show yaffe erimu part 2. Kyenyongera okusaba n'omwana omuwala ali mu kulaba sheeno nti ensobi eno tusobola okugiyiga nti twagenda mu relationship ne tuzaala mu muntu mu ngeri yonna yonna etali official etali nteeketeeke ne tumwesigana obulamu bwaffe ne tumwesigana omubiri gwaffe ne tumwesigana omutima gwaffe ne biwunzika bwe bityo. Okugamba ono omwana kye saabagambye oba kye mutawulidde nti omwana ono kati ali mu myaka 5 gwe tuwulidde mu story. Naye bw'abanga ali mu myaka 5 nga taata we tamuteekangako yadde singi 5. Kyenjagala okukutegeeza kye kino, bw'oba ozaala mu muntu omulala ng'ozaala omwana owokubiri, oteekeddwa okuba omwegendereza ennyo ennyo ennyo. Ebintu bino bisoboka ate bisobokera ddala. Waliwo kapo gye ndibaleeterako wano, omwami munnamateeka omukyala munnamateeka beekwanira mu senior 5. Omuwala bagenda omukwana ng'ali mu senior 5. If I'm not mistaken, even the school was Maryland High School in Entebbe. Today, they've spent so far 10 years in their relationship. But get me right, 10 years in the relationship, tebazaalanga mwana. I want to assure you, omulenzi si mugumba n'omuwala si mugumba. It is a choice. Omuwala alina principles zenjagala okuwa ekitiibwa, kyenjagala otwalenga lesson. Oyinza ogamba bakozesa means ki? Njagala nkubulire nkujjukiza nti omuwala munnamateeka wenjogerera ne gaye munnamateeka. Omuwala twabadde ne conversation byenjogerako, it's just yesterday. Nanga nasozima ndaba shows zo nempulira abaana abawula experience bayitamu era ndowooza neesunga olunaku lwe tulijja mu maaso gaabwe ng'ate tusharinga love story yaffe. Way back in S5, 10 years down the road, omuwala agamba nti nasala okutambulirako principles zange nga njagala okuzaala omwana nga waliwo ebintu byendabako byenkwatako. Ekisooka ekikulu bazadde officially. Can you imagine that the girl introduced the guy to her parents in senior 5 on just a visitation day? VD. Omuwala n'ayanjula omulenzi eri maama we. Nze ndowooza nti tutandikire ku ebyo nga tubiyigirako. Njagala nkubuulire bisoboka. Omanyi lwaki bisoboka? It is a choice. Kusalawo okwo kyeyagalire. Osobola okusalawo okukkiriza omulenzi, osobola okusalawo okugaana omulenzi, osobola okusalawo okuzaalira omulenzi, osobola okugaana okuzaalira omulenzi. It is by principle nga gwozitaddewo n'oteekawo do's ne don'ts n'ozitambulirako ate ne kisoboka. So kiruma nnyo sister nga bw'agambye, kiruma nnyo omwana ne mu bulamu bwe temulimu taata. Naye ate twagala okwebaza abantu abatonotono mu family ze tuba tugenzeemu newankubadde nga ababa batututteyo batumenye emitima ne babeera abantu abazibu ennyo ne batuleetera okwejjusa. Naye twagala okwebaza abantu ab'olubatu be tusanga mu family ezo ne baba nga basobola okututegeera ne basuba nga basobola okuyimirira naffe nga mulamu oyo. Bannange ekyo ekintu tetukibuusa maaso. Era sister njala okutegeeza nti once in a while bw'obanga osobola ne kaba kasimu omuntu oyo akabanga akatono ke yakubeererawo okajjukirenga. Tusisenkana family bonna tebasobola kukyawa era mubeeramu abakwagala. Abakwagala basigale nga bakola amakulu mu bulamu bwo. Tugenda ne twerabira abantu abatubeereddewo. Si kye ngamba nti wabeerabira nengezaako okujjukiza omwana omulala. Waliwo sister story ye ali ku 2,000 omuntu yamubeererawo ku siringisa 2,000 era agamba nti ali Bungereza agamba wentonyera ekyaddondo njagala kusooka kunoonya mukyalo oyo yambeererawo ne siringisa 2,000. So bino bitubeerera ebyokuyiga nga tugenda mu part 2.
wano tewabadde tonoonya amagezi nobadde osharinga naffe experience. Your biggest challenge eri mu part 2 naye era twagala okwebaza kubanga ogabanye naffe obulamu buno. Sister, bw'obanga toyize wano awasooka naawe okubiri wayinza obutakugasa, nkiddamu wano bwaba wakulemye okubaako by'opiikingawo ne part 2 eyinza okusanga nga oviiridde mu bwereere. So kijja kukola amakulu ng'ano wakugasizza tugendaawo kuli kubanga they are totally two different stories narrated by the same person because she is talking about two different relationships. Relationship esooka ebadde ya kyaddondo ya wano ku butaka. Relationship ey'okubiri gye tugendamu ya ku kyeyo. Njagala okukwagaliza okuliza okulungi n'okujjukiza nti okubeera ekitundu ku famire eno tukitwala nga kya muwendo. Olina kyotugattako, tulina kye tukugattako. Nolwekyo twenyumiriza mu famire eno, twenyumiriza mu kubeerawo okwo nga bwe twebaza Katonda okubaako ekitondotono kyatusobozesa okuba nga tukituusa gy'oli. Sozi ku kamera kwali nnyo okulaba nga kitambula balabala. So thank you so much for watching. If you've not subscribed, please consider subscribing. Remember to share, to give a like, nosanga shonge erabiddwa abantu 15 abantu 13 nga balikinze bali bisatu bali bina. Okay, but thank you so much. Aina kyakola okulaba nti twongera okupushinga okwongera ekintu kino mu maaso. Katugende mu part 2 we wali story. Tugambye tugenda kutunuulira 7 common mistakes people do when they invest as a couple. 7 common mistakes. But tumala okuza identifying nga mistakes, then it is automatic that we need to avoid them when we are to invest as a couple. Eyo muna story ngegwa kati nga tujja kwena ey'okubiri. Nkyali ku kyeyo ekyo eky'Dubai nzijangwa mu gaapu z'ono Gayi. Gayi ono mmaze naye kubanga mu bbanga eryo nabeerera ku kyeyo mwe yankwanira. Ankwana ndaga nti anjagala, ankwana ndaga nti talina mwana, ankwana ndaga nti talina mukazi. Naye like embeera ze tezitegeerekeka era nazo si nnyangu za kumanya. Gayi ono mbadde naye emyaka giwezi kati guno tutambuza gwakuna. Naye ebiseera ebisinga ebadde distance relationship. Mu bbanga eryo naddiramu e Uganda oba lyenakomerawo e Uganda. Naye lye yaddiramu era ly'ebbanga lye namusisinkaniramu. N'embeera naye okumala ebbanga lyali lya myezi gyali 2-3 kuba nalina okuprosesinga kugonza ng'ate okuddamu okudda ku kyeyo kya wano wendi. Mwezi tegwayita nga mbigobako. Njukira ye mukudde e Uganda yalina pulaani nti akomewo nfune olubuto nsigale e Uganda yakomewo ku kyeyo. Ate nga zinaye pulaani zange zaali za butadda ku gundi, zaali za butadda Uganda kutuula. Kati yagenda okudda e Uganda nga nzoledde process y'okupanga okujja eno gyendi. Yonna gitandikako dda. Kati viza yange egenda okufuluma nga olwedde gyali. Bwe yakimanya nti viza yange efulumye yakaaba. Nandaga nti kiki, lwaki simwesiga, biki, lwaki bamugamba ngamba ekintu sikiwuliriza, lwaki sakkiriza ezo ssente ze nagenda oteeka mu gundi n'esigala e Uganda. Naye nga nze ndaba nena nsigadde e Uganda tekijja kunkolera. Nali nkyayagala otambula. Naye mprocessingako nga bifuluma. Nga nvaayo. Saa zino ndi wano e Turkey nga nzija wano okukola. Mbanga naakajja wano gye myezi egyasooka gyo gyannema nga gyo kale gyansumbuwa. Naye mu kuvaayo Uganda twali twateesa tugende tukole twekulankulanye. Kye nakkiriza naye nakkiriza. Kozezza omuntu atayagala nnyo kuyingirira bufumbo bwa muntu. Ate nze omuntu atayagala nnyo kuyingirira muntu okujja omusajja n'omusanga nga alina byekoledde n'obuyingira nnyo. Nnyumirwa nnyo ekintu nga nze nkitandise. So that nkyogenda okunduulira nti kino ne kino nga mmanyi nti kyonduulirako oba kyonvumirako kirimu amaanyi gange oba omukono gwange. Naye Gayi ng'akkiriza nga ntuuka wano nga nkola ssente zange. So mbadde nkoze kuba wano ettaka oba teweefuddeeko gwe nga gwe omunnoga nti kaweeweeyo okola oyinza okuwunzika ng'ebyamalala oba ebyamasanyu byo bikututte. N'ebyo byonna nabiwummuza ne mmanya ennaku yange ne ng'aka ntandika okukola. Nga tukola bulungi. Yali ayagala kuddayo e Uganda eyo emabegako wali eri nga korona awo yakakyaka ennyo. Ekimuzaayo awo agambako yokola biki. Olwo ng'awezezaawo busente. Kyenva mudayivaatira ne mugamba ezo ssente tusobola okufunamu ettaka. Lwaki tetuguza ettaka ne lyokulowooza okudda? Teyali mubi nga tufuna ssente.
afuna abantu bya connectinga nab'e Uganda nga tuweereza ssente nga bagula ettaka. Bwe bagula ettaka eryo twasooka ne tulugula obukadde 7 naye lyali obukadde 8. Kati ettaka eryo mu ndagaano ye yasooka bajja bakola endagaano ng'esoma mannya g'ono omwami ng'agange tegaliiko. Agenda okumpeereza endagaano gisoma ng'eri mu mannya ge. Kyenva mbuuza nti kijja kitya okubeera nti wembeera mu contributinga nze mbalibwa okituuka mu kusigning agreements siriimu. Kyava ngamba kyo tokitwala nnyo, ndaba ffenna tetuliiyo, tukyasobola okugendayo Uganda ne bakikyusa. Bagamba okukikyusa kyo tekyandibadde kibi naye bwe kiba nti twakitandika babiri siraba nsonga lwaki ate bwe kituuka mu kuwandiika endagaano amannya agange gabulamu nga mulinda kuba nannyini ttaka yali atuwadde deadline ddi lwe tulina okiriyalinga balansi oyo nga tutuuka kuba deadline yali ya mwezi wa 11 nga mwe tulina okiriyalingira. Twagikiriyalinga mwezi gwa 9 nga mugamba sooka obategeeza obagambe bateekemu amannya mu ndagaano eyo bagikyuse bateekemu amannya gange. Ekyo baamala ne bakikola ne bakitereeza nga tujjira mu kuvaayo Uganda. Omwami yalina pikipiki eyiye gye yali yagula ng'era ekola. Kakyava ngamba tugule pikipiki ey'okubiri ng'era tukwata ssente bukadde 2 nga naye akwata obubiri nga tugula pikipiki ey'okubiri. Ng'akomanga ngamba omanyi pikipiki ebbiri tezijja kukola bulungi kyenjagala, at least kwongereko ey'okusatu. Saali mubi ng'era akwata obukadde 2 nga nnyongerako nga ziba pikipiki 3. Kati zizze zikola naye ng'ebbanga eryo lyonna ezibadde zijja nga zikola y'omuntu atavaayo kunnyonnyola pikipiki zino ssente ezizivaamu zigenda ku akawunti ki, zikola mulimu ki, era ani azivunaanyizibwako, era okibala otya. Ebyo tabyogerako. Byatera nnyo okulembeza like waba nti anaabyogerako akugamba abaana nno baabakutte lwa kafyu, pikipiki nno bazikutte basaze ssente bwe ziti. Naye bino nti ssente zaavudde mu pikipiki zino ziri bwe ziti ne bwe ziti, ekyo takyogerako. Kati bannange kye nandyagadde okumanya, omuntu obeera nti oli mu relationship n'omuntu ne musetolinga oba n'ogamba n'osala n'ogamba kansetolinge n'omuntu naye ne mubeerako ebintu ebimu bya mu contributinga ng'abantu abaagalana, gwe nga gw'omukyala oba tolina buyinza bubibuuzaako oba oba tolina buyinza bubyogerako olw'okuba nti oli mukyala mu maka omwo. Kubanga it's like bwe nagezaako kibuuza yakaalaama n'ayomba n'andaga nti I'm trying to disrespect him. Ekintu ekitaali kituufu wabula nali njagala kumanya. Era bwe ntyo bwe namugamba nti munnaye tokitwala bubi nti I'm trying to disrespect you, naye kye njagala okumanya kye kino ne kino. N'angamba yes oli concerned naye ate toli concerned kubanga it's like tompalaamu magezi. Do you think I'm one idiot? Why don't you respect me? Nemugamba it's not all about disrespecting you. Kino ekintu kyengezaako okubuuza ndowooza nga like nga mukyalawo mba nsuubira okunnyonyola kitambula kitya, kiri kitya era kibeerawo kitya. Naye munnaye bwe nakyogerako ekyo omusajja yayomba. Kati ekyo kyensinga okwagala okumanya kiriwa ekituufu, nkireke mu mikono gy'omwami abanga yakikulembeza, nkiveemu kubanga tubadde nga tukola like noga yaleeta bweziti naye nendeeta bweziti ne tugatta. Naye bwe nakyogerako ekyandaga nti obusente bwe nateekamu butono nnyo. Lwaki simutrustinga okubeera nti obwo obusente obutono nnyo bwe nteekamu lwaki simutrustinga okubeera nti yakulembeza ye mukulu w'amaka
ogamba okubeera nti okutrustinga byenkutrustinzeemu bingi naye tosobola kuŋŋamba nti okuba nti nvaayo nenjogera ku ssente eziva mu pikipiki zino olw'okuba nti ocontributinga nange nencontributinga ate nga tucontributinga equally ettaka oliba nti lya bukadde 8 nkwata 4 n'okwata 4 nenteeka ku mmeeza oliba nti pikipiki ya bukadde 4 tujja kukwata 2 okwate 2 tteke ku mmeeza kati saba lwaki nti we ziba zivuddemu tosobola kuva nonnyonnyola n'oŋŋamba nti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti kiraba ebiseera ebisinga tugwa mu mukwano olina olowooza nti omuntu gwefunyeyo omutuufu naye ate abantu abamu nga bajja mu bulamu bwaffe ng'oluusi alina kyalengedde gy'oli kyayagala okukugyamu ebiseera ebisinga mbeera ne nga bagayo naagala kunkozesa nga kadaala amala afunne baayagala so munaye kyekyo oluusi olema okumutegeera kuba ye musajja wa bigambo bingi era y'omuntu asobola okwogera naawe n'akukkakkanya n'akukkirizisa ekyo ye kyaba ayagala kitegeera mu ndagaano eyo ey'ettaka gye twakola oba gye baakola abaagirimu like nga ba witness kuliko ne muganda we alinga cousin brother we kuliko mukwano gwe oyo family friend ne bano ba bloggers ab'enjawulo ku bantu bange teri yadde n'omu ali ku ndagaano eyo kandi zino pikipiki zino ze twagula ziri mu mannya g'oli Guy family friend like yakola ki yazivunaanyizibwako kuba ebiseera ebisinga like baba bazikutte aba alina okukola ki aba alina okuzinunula jjukira ze siriiyo naye nono omwami wange naye taliiyo ye ali Dubai gy'akolera so munaye kyekyo n'ekirala ekimbuzaabuza abaana abasinga bali Dubai bagamba nti omuntu waaba nga akozesa akozesa WhatsApp tasobola kukozesa WhatsApp video oba like WhatsApp calls n'aba nga akuba naye ebbanga lyemmaze n'ono omwami tubeera ku WhatsApp gy'akozesa ng'akubira video ate ne mwogera for a long period of time kati ekindibuzaabuza neebuuza kituufu ali Dubai ambuzaabuza azannyira ku bwongo kugamba bingi bana essooya yange empanvu naye byo byensobodde okubannyonnyola olw'okugyamu kubanga siri nnyo good at narrating naye nga nsaba amagezi gammwe ekintu kino nkiveemu kubanga ndinga like agenda okuva ku kyeyo naye nga siraba kyenkoze ab'ewaffe bamanyi ndi ku kyeyo nkola naye ntuuke n'okudda ewaffe nga sinadde n'ekintu kyendaga nga mba twacontributinga ndi mu kugaggazisa mwami wange faina abazadde batwagaliza era abazadde abange baagala nnyo okundaba nti ndi mufumbo naye ate era be bamu abakkubiza ne bagamba omwami wo oba wemuyina gezaako okulaba nti omukulankulanya which is okay naye n'akulankulanya nti omwami ng'omwami wegamba nti njogere ku bya bizinesi yaffe ebyo tabyogerako era ebyo aba tayagala nabbiwulira mbweyogere ku bya bizinesi naye ebiseera ebisinga mubeera mu mboozi zitalina magezi maleeta olwali ne mubeera mu lwali ne mubeera mu kwejerega ebyo bya bisobola era ebiseera ebisinga ebyo conversation gye tubeeramu oluusi ne mwejerega n'onyiiga oluusi n'omujerega n'anyiiga awo ne muvaawo ne muyomba kwegamba eyo embeera gye ntambuliramu mu relationship kati yatwasembayo nga tupulanize ntusonda ssente tuddeyo tukole bizinesi kuba namugamba nkooye ekyeyo saagala kugenda myaka gisukkiridde nga nkyali mu bino ebyokubeera nti nkozesebwa nandyagadde ntuule nkole ebyange mpulira nga nandyagadde nkole bizinesi eyange nga terimu mukono gwa mwami terimu mukono gwa muntu yenna ngyevugireko nga nze omuntu ddala okubeera nti otambulira mu nkwawa za muntu kati ekyo bw'okyogera ng'akulaga nti ebyo tebijja kukola wange ewuwe tolina gula lugoye nga ye talukugulidde tolina gula ngatto nga si yagiguze tolina gula kintu kyonna nga si yakikugulidde kati kwegamba ndinga agenda okubeera mu bufumbo buno naye nga ntambulira ku ntoli za muntu nti kyayogedde tekiddibwamu bw'agamba nti kino ne kino kye kirina okukolebwa kyekyo naye nga mpulira nkooyo ogamba nti tubeere mu gundi ocontributinga naye tayagala bikunnyonnyola kikibitya we bitambula naye ate ayagala obeere under his control mu ssente zo mwakuvugira so kyenyagala munyambi kyenkola kikyamu bwe kiba kituufu nakyo mukiŋŋamba bwe kiba kikyamu mmanyi wawe nnina okoma so bannaye kyekyo
kyembadde nsaba okumanya naye bambi temuyomba nambasaba temunvuma naye nga kyekyo bamikwano mbagaliza olunaku olungi. Sisi ekisooka asabye nti tetumujajinga, tetumuvuma, tetumusalira musango, tumwagale. Kakati already ali mu dilemma, ali mu confusion, bwajja wano asuubira okwagalwa kubanga ajja mu famire emutegedde nga yeeyabya kubanga agikkiririzaamu. Nzikiriza nti ekyo tugenda kituukako kubanga famire eno tumanyi lwaki tuli wano. Tuli wano okubaako bye tutuukako ebyali byagaana. Ensinga etukubye obuswanyu, ekyeyo nga kitukubye, relationships nga zitukubye, omuzira nga gutukubye. Tugamba nti no, bwe tujja wano katusange obubuddamu, katufune emirembe, twenyumirize mu famire eno nga twesitula so si kwessa wansi. Ekyo kyenyongera okukubiriza nga sisita bw'asabye nti bambi tuleme okumusalira omusango. Kakati ekisooka ndowooza ebyokuyiga byange bigenda kujjayo amakulu ne sisita ono ku byebuuzo bye yeebuuza. Njala tutandike n'ekisooka. Bwe tuyingira mu relationship ne twagala okukola investment, as in to invest as a couple, bino bye bisaanidde okusooka okutunuulirwa. Tubitera nnyo bikwese ne waffe mu mawulire. When, how, why, what, n'ebiringa ebyo. Oyinza okukyekopayo naye nga tutandika project. Of course tugenda gitunulira nti project gye tugenda okutandika. Kiki kye tugenda okukola okuteekamu ssente. Ssente zino zigenda kuvaawa. Zigenda kuva mu ono, zigenda kuva mu oli. Ebyo bintu bitusaanye okutunulira. Naye njala nsooke nkuvuge nga nkutwala mu order mpola mpola. Namba gyenja okuyita nga number 1. Waliwo lwe tulemu okwogera ku biseera byaffe eby'omu maaso financially. Ne mutandika okuteeka ssente mu business naye nga gye mulaga. Kankubuulire, abamu bayinza okulowooza nti gye balaga batunuddeyo. Bwe tumala okutunulira bino bigenda kukulaga nti waliwo ebintu bulijjo by'otatunuulira. Bwe tugamba abantu abamaze okwidentify nga gye baagala okugenda, bwe musimbula bwe muti osobola okugamba munno nti bebi ovudde ku luguudo. Lwaki? Kubanga mulina goal. Oli bw'agamba nti tugule poloti ne tukkaanya nti poloti tugenda kugigula ya sente meka nti ya $8 million, oleeta meka nti ndeeta 4. Kakati wateekeddwa okubeerawo the do's ne don'ts. Shares tugenda kubeera nga tutwala meka. Olwo ndi ku part ku number 1. Actually nyinza banga ndikoze 2 in 1. Twogera ku biseera eby'omu maaso mu ngeri gye tugenda okuinvestingamu as a couple. Bwe tumala okwogera ku biseera eby'omu maaso tugenda kutunuulira omuntu ateekamu ssente mu ngeri ya bulungi bwansi, like mu ngeri ya Mukama n'ayamba, just bila mupango. No. Tugenda kutegeera nti tugenda kugula poloti. Kakati poloti ye goal. Goal eyo tetugenda gituukako leero, but it's in the near future. How do we reach it there? Ogezaako kuntegeera. Ekyo saagala nkirweko, tugenda kigaziyiziza mu maaso. Ekirala kye twagala okutunuulira. Ensobi ey'okubiri, ngambye ensobi esooka abantu butatunuulira biseera bya mu maaso mu ngeri ey'ebyensimbi. Ensobi ey'okubiri abantu obutamanya ndeeta ki, oleeta ki, nfunira wa, ofunira wa. Ensobi ey'okusatu kwe kuleka omuntu omu akole okusalawo ku nsonga zino eziri financial. Tuli mu kuteeka ssente mu bizinesi yaffe. Lwaki omuntu omu bw'ati yakola okusalawo ate abantu abataddemu ssente nga bali babiri? Ebyo bye bibeerawo nga tulowooza nti omukwano tegutufuula basirusiru butamanya ngeri ya protectingamu losses. Tuyingira project, ekintu ekisookedde okuteekwa okubeera ku mmeeza kwe kumanya nti ono shareholder nono shareholder, ono investor nono investor. So how do we protect losses? It is by knowing nti we are running this project by shares. Tuguze poloti ya $8 million, ndese $4 million. Kitegeeza investment yange eri 50% in the project. Your investment is also 50%. So you're a shareholder by 50%. I am a shareholder in that business by 50%. How do I protect my investment? Ekisooka paperwork. Munange njagala mbabuulireko. People think that paperwork in investing or by investment
ekolera eri mu mikwano business partners tusobola okubeera nga tuli babiri. I am Moses, Becky is my wife, we are lovers, husband and wife, but business partners. Are you guys trying to tell me that muchala Bill Gates bamitani Melinda ne Bill Gates kyemugamba nti barunninze those big projects nga biri awo byagamba to whom it may concern nti kasita guy husband wange habi yaliyo it is not like that. Tolinda kulowooza nti olwokuba temunnaba kubeera b'amaanyi ng'aba Microsoft mukyatandikidde ku bodaboda ne ba Bill Gates ne Melinda bayinza nga batandikira ku bodaboda eyinza nga si bodaboda eno ne mu ngeri endala nga ka project kaali katono batandikira na mu garage. Kakati mukwano gwange omwagalwa paperwork ali luddawa muli ba business partners newankubadde biri mu laavu ebyo ebintu biteekeddwa okuba nga biri very clear. Kino nkiremerako kubanga yemu ku nsobi esinga okukuba abantu. So he is deciding on almost everything in the project. Akuletera mbozi z'amalwa kubanga mbunna abaana babakutte mu kafya bavuga boda nenga mwali mu investinga walina okuteekamu 50%. I am telling you, if I am putting in my money, if I am investing 50% of the capital, the decisions which will be made in this project, I will contribute 50% on the decisions, just like you will do the same. So if I ask you, ngati odamu palapase peregesi na yada, kitegeeza nti tugenda kutuuza meeting y'aba investor nkugambe nti omanyi okusinza bwenda ba project bwetambula ate nga njinamu ssente netaaga okutaasa investment zange. Naye byonna bijja kubeerawo ng'ekyasoose okubakulembera ye paperwork nti waliwo document, waliwo okukkiriziganya ku bye mulina okukkiriziganyako n'okukkiriziganya ku bye mutalina kukkiriziganyako, nabyo bibeere mu buwandiike. Abantu abasinga ekyo tebakitunuulira. Okuva n'olwaleero kiyige. Musobola okukola endagaano nga ya ku ssimu oba ogimuweereza agiscanning wabeerewo obwino. Ebintu kyekisa tubinvolvingemu. Amateeka tugatya naye nga amateeka mabi nga gakukutte, amateeka malungi ng'ogategedde osobola okugewala. Amateeka gatuluŋŋamya, amateeka gatukugira okugwa mu nsobi, amateeka gatukugira okugwa mu buzibu. Kakati mukwano gwange omuntu gwoleka asalewo. Abamu nno bano bainvestinze 50%, naye abamu okwata business n'ogikola gayi n'agirunninga nga capital yenna wo. Gayi ekyamaanyi kye yalina idea gye yalina teyalina busobozi, teyalina financial muscle like to okurunninga oba okusitula okuteekawo business eno eve mu theory edemu into practical nga tugikwatako. Ekyamaanyi ekyo kyeyalina n'okwata capital wa bukadde 10 bukadde 2 n'obuteeka mu musajja naaba nga takyagala kumubuuza agagwakola gwakuteekamu ssente kati bindekere. No sense. The highest bidder takes it all. In any project omuntu asinga okuteekamu ssente n'okusalawo kujja kuva kubanga abeera afuba okulaba. Gwe wali olabyeko embaga ng'omusajja yasinga okuteekamu ssente naye nga y'omu kubatawaayo birowoozo ku ngeri embaga gyegenda okuluningibwamu. Munnange njala kukubulira bazadde bo baba nga be bakuteekamu ssente ku mbaga gy'ogenda okukola, basobola okusalawo ekifo we mugenda okukola reception, basobola okusalawo ba service provider. Omanyi lwaki? Kubanga be bateekamu ssente. Ekyo nkyogeddeko ekimala n'ekyo ekisinga okubeera ebikulu. Bila ngina biyitako bisi chap. Ensobi ey'okusatu, keeping money secret. You're in a relationship with that person, naye ebyama bisusse. Ebyama bwe bisukka byongera okuteeka investment zo mu katyabaga. Kakati ebyo bina ebintu ebisaana okuddayo ne muddayo ku drawing board nti sweet njala tudde ogaya avaayo nga kugamba mbu wateekamu obusente butono nga mwateekamu 50%. Actually, even when I have put in 10%, I will need to protect my 10% investment. So you will not take me for granted and just make statements anyhow.
tujja kuvaawo nga nnwanirira nkugamba nti kuno okwogera kwenjogera kuyinza kulikanga okw'amaanyi nga nina amaanyi mangi mu kwogera naye amaanyi gano gavaliwingemu 10% eya investment era omanye nti mba kubanga nateekamu 50% ate poliisi eyandibadde wano Interpol eyalibadde tutawuluza nandibadde nkutwala na muheege kooti ya nsi yonna sina East Africa kubanga tetulina mu East Africa right now. Ensobi y'ebyama ku ssente ng'ate oteekamu ezizo olaba n'omukazi nga tateekamu yadde 10 asobola okubalirira obudde like availability. Waliwo okuinvestinga mu project indirect. Ask me how. Oli mukazi n'omusajja omusajja akeera n'agenda akola nenjala okutegeeza nti omugololera omufumbira ekyenkya omusabira omuwa comfort omuwa hope omu-encouraginga omusuusuuta okumuwa amaanyi okumumotivatinga okwo eyo nayo investment. Kakati tasobola kuveeri nga akugamba nti gwe tolinamu ssente ninamu ssente kubanga obudde bwange bwonna bwe nandikozesezza eri okukola ebirala kakati mbuteeka ku ggwe ssebo. Kitegeeza nti investment eyo gyokola y'abantu bameka babiri. Ebyo byonna kyobulaba ku nkomero bitegeeza nti ojja kubeera protected nga ne marriage yo eri protected kubanga olwaliro bwe tuba nga nina marriage certificate that alone is enough to protect my investment. That alone. Kati ekyo nakyo mu byolina considering byolina okutwala nga bikulu ekyo nakyo kyekimu ku bikulu. Naye bwe tukizuula nti omusajja asussizza ebyama, how are you going to activate to press that button that is going to call for safety? Bweba alamu n'oginyiga alamu ekitegeeza abantu security kukuŋŋaana kumanya ki ekibaddewo then bakigonjoola. Ebyama bisuka mu business bwe bisuka mu ssente nga wateekamu ssente zo. How safe are you, my good sister? You're planning to invest money in your boyfriend. Have you thought about this before? That is number 4. Ngenda ku number 5. Eno nsobi. Tutandika okuinvestinga mu bantu ssente, okugatta n'abantu ssente nga tutegedde mbeera zaabwe ez'ebyafaayo mu ssente eby'emabega. Banka bw'eba egenda okuwa ssente eyagala okusooka okumanya emyezi egiyise ebbanga eriyise obadde mu ssente obadde ozikozesa otya bibadde bitambula bitya. Kakati omuntu gw'otandika okuteekamu ssente oteekemu ssente ebyo bitunuulidde omuntu ono ali worth okuriskinga naye oteekemu ssente. By history amanyi okuinvestinga. Ebyo byonna bigenda kutuyamba okuprotectinga losses ku ssente ze tuba tutaddeyo. So ekyo nakyo kisaana tubeere nga tukitunuulira. Ensobi ey'omukaaga esaana okutunuulirwa if you're to invest as a couple. My good sister, abantu badidde essuubi lyabwe lyonna ne baliteekamu eyo investment gyakoze ne guy naye nga ne bino byonna byetusooza tabitunuulidde n'agamba nti mu bulamu ainvestinze. Waliwo sister yaze nga neebuuzaako nti guy we era sister bw'oba oli mu kulaba sheeno ofunye omukisa nti bino twabyogeddeko yesterday ate ne bigwa mu shona eno gye tukola olwaleero. Yabadde agamba nti guy yamuleetedde ekirowoozo bagule piki 2 kyokka ne bano bali ku piki bagule piki 2 zibeere nga zibaleetera akasente buli lunaku. Nabagambako nina history y'okuinvestingako mu piki. Tosobola kuddamu nze kunvevengerako ngamba nteke sente mu piki. Era abatono ababifunyeemu be bagamba nti bagivuga ekisanja n'abasinga babeera balina piki esukka mu emu. Njagala kukuwa challenge eno bweti. Piki egula miliyoni kati zigenda mu 5. Piki buli lunaku eripootinga omutwalo gumu. Mu nnaku 7 tegenda kuwa mitwalo 7. Ogenda kubala emitwalo egi gye mitwalo 2 omwezi. Kati njagala tusooke tukubiseemu kikwetaagisa piki eyo kugivuga bbanga ki okusooka okukwata obukwasi ku ssente ze wateekamu nga tonaatuuka ku magoba. Kyobula busanga omwana olwaleero ng'alina kuuma kakuba mberenge naye ng'ate akola ssente ng'omutwalo aguyingiza naye nga tali mu risks ezo zonna. Piki yafudde kati eri mu galagi kakati nafiiriddwa kakati baagibbye poliisi bankute kafyu traffic yankute n'ebiringa ebyo. Nabuuziza sister nti olina idea yonna gy'olina ku business ya piki ya boda nangamba no. Ne mugamba oli yalinga alaga nti alina idea ku business ya piki ng'ogenda gwe tolina
kyokka gwe atalina experience mu business eyo gwogenda okukwata ssente eza piki 2 oziwe boyfriend wo agule piki abaana bazivuge otandika okumubuuza ng'ono otandika okumubuuza ba reporting bino byenjogera mbirabyeko ku channel eno yokka aba investinze mujjukira ya investinga mu washing bay bwe bamala okutandikawo washing bay biki ebyavaamu munnange kyembadde ndika ekyomukaaga ogenda nolowooza nti kati bw'omaze okuinvestinga neggaayiwo olwomaze n'olinda amagoba batono abagatuuseeko nga bakisuubira sigamba nti tebaliiyo nenkozesa ekigambo batono kakati bwebanga ogenda okuinvestinga mu ngeri ng'eyo leka kulowooza nti awotadde amaanyi go wewoka wagenda okubeera obubuddamu wagenda okubeera success kikwetaagisa okusimbako enkondo awalala osobola okuinvestingako ne maama wo bwebanga omwesiga nosobola okuinvestingako ne taata wo bwebanga omwesiga individually osobola mpulizisiza ekigambo bwebanga omwesiga osobola okukwatako ssente ezimu n'oziteeka oba n'ozifikisinga somewhere zikola obugoba obutono naye ng'okimanyi nti weeziri. Number 7, if you're to invest as a couple, mukkiriziganye on who is going to pay for what. Ani agendo mukimanyi nti abasajja bakozesa olukujjukujju n'atandika okugenda nga bwe mutambula emyezi bwe mutambula omwaka ng'alinga alaga nti gwe sente zo zaggwamu mu bizinensi kyenjogera like am I communicating? Omusajja n'atandika okujjukira mbulu waliwo gayi omuwala yamuwolowa emitwalo 5 kati gayi ate ng'alabirira girlfriend we ng'alina omuwayo upkeep amuweyo transport amuweyo ez'enviiri oba akagoye bwe yatuuka omubanja yabalabiri n'alaga nti n'okubanja yabanjayo n'anzukiza obwana obuto kubanga bino byali bya buto akaana nga bagenda bakasimba omutwalo bagenda ku ssomero pocket money kati omwana ono ng'akwata omutwalo gwe muto ng'akwata omutwalo gwe ng'aguteresa sister we nti gunterekere mutwalo kawamu mfolowinga bulungi bwe bamala bali ku ssomero kana akaana nga kagenda ewa sister waako mpaayo 2 ng'akawa nga kagula enkeera mpaayo 5 nga akabanga ne katambula mumanyi ekyavaamu kati akaana nga kakomayo wa sister waako nga kati omanyi sister nonya omutwalo gwange oli n'amugamba nti bebi ezo ze mbadde nga nkuwaako mbadde nga ntoola kugulya omutwalo nanga nedda nze tompangako omutwalo wanali nsize kwana nompa omutwalo saakuwa mutwalo yita omuntu yenna yaliwo omujulizi nze ndeeta abajulizi abaaliwo nga nkuwa mutwalo leeta omujulizi yenna yaliwo ng'ompa omutwalo era munne ku nkomero seba akaana kawangula ono sister yali mukulu nga taagala ntalo n'akwata omutwalo nanga sigenda lyo omutwalo gwo bwe guggwawo toddamu okujja ngo onzungirako nga measles. It sounds funny but it has lessons. Bwe baali tebyamugamba tebakkiriziganya kati wasigaddeyo 9 oli yalowooza nti ono akola bwannakyewa nga mukulu we ali mu kumulabirira ye ekitavu kye kikyali eri mwene SSF ya pocket money. Guys, ngambye number 7 nti mukkiriziganye kwani ateekamu ki ateekamu kyenkanawa lwaki akiteekamu ogenda okutuuka nga gaya alina engeri gye yakufedinga out mu investment era nga gwezizo zaggwawo kyogamba nti business eno bwekyanga tugitandika ekyatambulira ku miliyoni 10 nga miliyoni eri worth obukadde 10 forgetting nti 10 zino zezize zikula okutuuka okuwera obukadde 10. So please, I have not been talking about business. I have been talking about love. But looking at the things that affect the relationship, we've been looking at the 7 common mistakes you should avoid when you're planning to invest as a couple. Njagala nsembyeyo love lab eno nga tumaze okusaba. Katonda affe omulungi. Bino bitutabula. Abantu beeroga, abantu beekolimira, abantu beerangira, abantu baluwana. Bino tubibeeramu. Tuyigirize. Bwe tuba tugenda okukolagana, tumanye ku lwaki tukolagana. Tugenda kukolagana tutya. Ono alina kukola ki?
Beki alina kuteekamu ki? Moses alina kuteekamu ki? Beki alina kusuubira ki? Moses alina kusuubira ki? Bituyigirize kubanga zino ensobi omusanvu tuzitambuliddemu ne twejjusa oluusi nga tunyiigira balala naye ng'obunafu bwatandikira mu musingi gwe twatandikanga tugusimbye oba nga tuzimbye ennyumba zino nga tuzizimbye ku musenyu. Tuwe obulamu obulungi otusinkanye enkya mu love stories eza weekend otuwe ekisa mu bulungi yegwa ekisa kyo Yesu Kristo butusabe n'okwebaza ndi we all say amen. Hello? Hello. Andy? Yes, brother Joseph Jebale Sebo. Kale, sababu Jebale kose. Kale wakitibwa Sunday gamba ki? Sunday tegamba mpoze hiyo. Naffe tubaddeyo mpola. Erinnya lyange nze Moses. Yes, sir. Waliwo omwana ow'obuwala eyangambye nkuteekemu Coca Unity. Ompulira? Mpulira. N'angamba Joseph bw'omukubira essimu n'agikwata ekisooka mugambe. Ndabye abaagalana nkumu naye omukwano gwammwe gulina enjawulo. Mbuche muva mukola kapo egombesa balala. Nti ne bwe muba ku ssimu nga munyumya baba ku feelinga darling. Nti mulina obutono bubagatta. Ne bwe munyigira ku liso yaba kitegeera tebizibu kabibenga bingi wayagala yeggwe bambi tofaayo. Nkuwulira. Ensonga oziwulira? Yes, sir. Omukyalo ono oba omwala ono mwana ono ow'obuwala agamba nti njagala Joseph n'obulamu bwange. Ate ne Joseph bwe tuba twogera ndaga nti laavu weeri. Naye olowooza twogera ku muwala ki ono? Wange? Olowooza twogera ku muwala ki ono? Made manyi yagambye amanya gere yagambye. Sebo yagaŋŋambye naye ompulira Joseph? Wange? Nti amanya yagaŋŋambye naye yaŋŋambye bw'ati. Joseph ate network etandise okubula. Joseph? Hello? Nti network eringa yetandika okubula eyiyo. Mbadde nkuwanje wate ombuuza koza amanya yagambye. Nange mbadde nkugamba. Nti amanya yagampadde bulungi yagaŋŋambye. Naŋŋamba. Nti Joseph n'agamba. Nti Joseph bw'abanga agamba ddala nga bw'agamba nti anjagala. Njagala ye aba ateebako erinnya limu bwe riti. Okumwagala nasooka muteeba linnya nnyo okumwagala. Joseph. Ensonga ng'ozikalubizza nnyo. Simanyi ebyafikala ebyo nga sibiriimu nnyo nno. Joseph. Wange? Kituufu si ggwe obirimu era omuwala y'abirimu. Ekiyinza nga tekikola wa Joseph tekitegeeza nti tekikola eri bonna. Simanyi nsuubira nti oli muntu abaddeko mu laavu nga waliwo by'ozuula nti ewuwo bikukolera ate ewo mulala tebikola. Naye olumu n'osalawo n'ogamba wayi olwokuba kino kyagadde kankikole ne mbambi ogamba kino nja kikola kino sikisobola naye ne mubaamu byakola ne byatakola. Kino si kipya gy'oli. Kati ng'omwana ow'obuwala yagamba nti nze Joseph bwe mpulira nga ali comfortable okwogera erinnya lyange then mmanya nti omusajja byangamba bituufu kubanga tetuli mu kumulwanira mu mutima nti agugabira eno n'agugabira eri. Amugamba anonye option endala erabika egaanyi obanga engeri gyeyinza okuviimu kati agambye nti mugamba nti mwagala naye anjagala. Kituufu. Kati ayingiza mu third party so yawose nga sikyamwagala oba. Joseph. Ensonga eyo sijakulinda sijagibeeramu. Kati Joseph. Actually nyamukuvuga kyoba nate manyi oba oŋŋamba nti oba kiri oba Joseph. about something else kati awusimanyi. Kyogamba nti kino tekiri important. Maybe kiri important naye. Not as such. Joseph. Osobola okukolayo ekintu nga kisanyusa gw'oyagala. Kakati kino kye kimu ku bimusanyusa. Okwogera erinnya lye kye kimu ku bimusanyusa.
Gwe mugamba nkubire. Joseph. Nini nze nja mugamba ennyalo baagala kumanya linnya lye. Joseph. Yadi mugamba ya. Joseph. Ayise. Okimanyi nti kino kikuteeka mu kifaananyi eky'omusajja atakakasa mukazi mutuufu gw'ayagala. Maybe not. Ekitegeeza ye atwale ky'ayagala. Okay. Kati singa obadde okola message yo ng'omuweereza message bubaka bo kiki oyinza omugamba ku kino? Mugambe mwagala nnyo. Buladi nedda. Joseph. Mwagala nnyo ratso. Joseph. Ayise. Bwana Joseph. Ayise. Neeyanziza obudde bwo. Kale. Kale.